master degree eze yasoma makerere kujja eri kutikkira anange naye banange sakwa afunye master of science environment and natural resources era kulole baali bamukamba mbu sakwa talina bitabo naye kati sakwa kulekayo webala okubaswasa kuba abantu bonna babadde bakwokerako baneŋŋamba banange sakwa mukwano kwange ennyo sakwa twemanyi naye oba waaseeyo n'okwata ebitabo ate kati emyaka 5 kekenda kuukwako alina okuuta ng'oteeto ekya MP twakatwalira ettala alina okuuta wano mu constituency yali yeesimbitewo wano musajja waffe abeere ng'atwala obukulembeze obwo oyo mufuuka musajja w'amaanyi oyo sakwa yatukolera nnyo wano ku biseera musajja waffe omuti omulese ani batu wajja kubayo ginokwenka ate akayirayo batu walikulaajana tolina ekibaluwa kino ekyamusulamu ebizibu ati bajja kweramu okubala obululu yatabuka yalaajana sakwa yafuna obululu balumeka 3 mu 2 bamupa omuntu wange ne bantu ba polling station baatuka ne South baatuka na singa obujitirifu baatuka nazo soona abaana balwanyisa sakwa mujinja muno sakwa abamulwanyisa boona abamanyi naye era yakasa yasayo nayongerako etikuli eyo yamaanyi nnyo omuntu okubala ng'okensa kunifasite newewerera n'osoma si byamusanyusibu manyi oyo omwana waawaafe sakwa ye mundu wange afuuse musajja omu ku bayivu bwe tulina mu ggwanga era kati bamwerinde kuba alina okuutayetagamu ekifo eky'amaanyi basakwa bw'abanga ssaawa eno bamu oba minisita abonyebonye nnyo nze bamuweyo bwa minisita mwena mwenda okwonono bwa minisita sakwa tumwende eno gansi eno atukolere eno abasajja bo abajjinja esesi jo bavuddeyo awo ne beewozaako ku bigambo badde byogerebwa nti essomero teryakola bulungi obukulembeze bwa Isaac balimusangayo bubi bagala bamukyuse jo batuuza press conference ne bagamba nti abasinga bali okwogera ensonga zino engereka ey'obubonero buno mu nkola empya n'ukalukyamu tebagimanyi tebagitegeera ayina kyogera ku wano abaana 622 buli awo 6 abaana 2 bokka be baagwako bana baabita abaana baga nti okufuna zino abantu ze bagamba bo batunuulidde omwana ayise so baga nti abaana bakola bulungi nnyo naye abantu abagenze boogera ebigambo bino si engereka eno y'obubonero tebabitegeera bulungi ife essomero tulizira ku buzibu era n'omukulembeze alikulembera essomero tumuzira ku buzibu kuba muntu waife wabula essomero kati singa baali tiboogeire baali tebajja kutyamya lukiiko olukobera bantu kuba kyona kikulwine essomero lyesudde n'abamawulire tibatweta kutukobera nti bana kyetukoze ndi kino ngaera bwe baabikolanga ebyemizannyo byagenda anti kati nekyendi kwogerako n'ebimu n'ebyo so mwami mukulu muganda gange oli mu isomero omwo Isaac baba wange muganda wange mukulu wange twete ngutuko tebaganda bange mujje mukole nga bwe wali otandise okukola buti obaani yakutola ku mulamu atiidiko olisonga mu kamera anti nenda antegeera oyo mu Isaac muntu wange otukobera tumana kino n'ekiriwo bana mujje kino n'ekiriwo ife tukobera abantu bategeere essomero lyaffe kubanga tiryakuzaanirako sinzira buzibu n'ekyo yatandika bulungi niyo kintu alina engeri gy'abaddalo kibeere kiri kuwongeramu nga bonazimba ekisa nekitandika okugumuka kaire watandika ekeire inuma kati ate kaleera ejja kudda nga ebya 6 bikomyewo katumulinde tuzira buzibu mbaga semba yawo agasembayo Robert Kyagulanyi Ssentamu yazzeemu okwogerako eri abazungu palamenti y'abazungu eya Bulaaya era sebo yakubye oluzungu lwabadde lukambwe ennyo ku mulundi guno yabadde n'omukyala ayitibwa Dr. Sarah Birete Dr. Sarah Birete ow'ekibiina kiri ekirafubani enfuga y'amateeka enfuga ennungi n'amateeka ekiyitibwa kya Center for Constitutional Governance era Sarah Birete ku mulundi guno ng'oggyeko ebikola biri bye baatubuulira tiwaaliwo okutyobula eddembe ly'obuntu waaliwo okuba abantu waaliwo okukwata abantu ku mulundi guno babadde specifically ku kalulu akabaddewo 226 nti akalulu kano chairman w'akakiiko ak'ebyokulonda yagattagattanga obululu naye nga intaneti teriiko wabula nga yabifuna buli dakiika agatta babuuza nti ebintu ebyo byavangawa ne bagamba nti ateeke DRA forms ku poto ey'akakiiko ak'ebyokulonda abantu bamanye nti ebyava ewakiso byali bwe biti n'abantu kuba bakyabirina bamanye nti ddala kituufu yalangira bituufu era ensonga endala gye babaddeko y'ey'okulaba nga abanene mu gavumenti
babateekako envumbo obutagenda bweru abenyigidde nga kuvira ddala ku chairman w'akakiiko ak'ebyokulonda omuduumizi wa UPDF General Moses Kayine Rugaba Muzeeyi Museveni mwennyini sipiika wa paalamenti saabalamuzi w'eggwanga abanene bonna saabapoliisi w'eggwanga bonna beenyigidde mu bikolwa ebyo bityobola eddembe ly'obuntu so kaakati abazungu bamugambye nti bagenda kuddamu okumuyita baddemu batuule babuulire kuba kati bali kwegeyageyamu Uganda naye nda Bobi Wine wabajja okuloopa mu bazungu aloopa ebintu ebirukuluma abana Uganda kuba bingi obuli bwenguzi eddembe tosobola kuba nalyo ng'oli mwavu ekizibu kye mulina kyo imwe abantu Mariam Wangadya atwala kakiiko akalera eddembe ly'obuntu mu ggwanga okimanyi nti engeri kankubuza eddembe balirya ewema mulya idembe era mulya idembe okimanyi nti mu ddembe lyo osobola ofuna ekyokulya gobadde okimanyi kangole tida kugana muntu ayigwite eno nina basa ready y'abakogo eyeeyeza eddende